sabbiiti ewedde abasuubuzi bagimalako nga bali mu keediimo nga balaga obutali bumativu olw'enkola y'okusasulamu omusolo eyaleetebwa ekitongole ekivunaanyizibwa kusolooza omusolo mu ggwanga ki Uganda Revenue Authority eya IFRIS. Abasuubuzi ne gye buli eno bagamba nti enkola ya IFRIS bakyabulamu okugitegeera, ate abo bagitegeera bagamba nti IFRIS mbi nnyo eri emirimu gyabwe. Ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asuubirwa okusinkana abasuubuzi bano ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja. Abakulu b'ekitongole ekirondola eby'obusuubuzi n'amakolero ki Uganda National Chambers of Commerce and Industry bagamba nti bo beeteefuteefu okubangula abasuubuzi ku nkola ya IFRIS. Problem weri is understanding IFRIS cheki. IFRIS si musolo. Mbadde mu forums ezimu abantu nga bagamba omusolo gwa IFRIS. IFRIS si musolo. IFRIS is a tool. Is a way. It's a software. It's not a tax in itself. So ekintu ekisooka ekikulu mu byonna kusomesa abantu bategeere ekintu kino. What is IFRIS? What does it do? How does it work? Ekyo kyekikulu ennyo. Kubanga abantu abamu issues de baleeta bagamba nti abamu singa babeera mu basement mu shopping arcades internet tebeerayo. Stephen Kalibala amyuka ssentebe wa Uganda National Chambers of Commerce and Industry agamba nti enkola ya IFRIS singa abasuubuzi tebagitegeera bulungi kyakuleetera eggwanga okufiirwa ku ludda lw'ebyenfuna. Abantu bangi bo basasula emisolo, sente no buli omu tasasula misolo naye abasinga tebakitegedde waaki misasula emisolo. Kyaki ngamba kati tuyinza kugamba gavumenti temugenda kukuŋŋaanya ki misolo ekituza kubeerawo naye kyetulowooza wetusanga middle ground tutandike tutya okusasula emisolo abantu bategeere etya emisolo ginyamba kukola kino kiki. W'otegeera ekintu ekikuyamba nawe ng'omuntu okola ki weevaamu. Ono era asibye abakulu mu gavumenti naddala okulowooza ku ngeri endala ez'okuggyamu omusolo mu kifo ky'okukakanga abasuubuzi omusolo omungi. Enguudo, amalwaliro, buli kintu kyetaaga emisolo. Essente tukola ki? You can't do away with it. Kugamba if zagujjeewo ate gwe downtown ngenda kutuuka enguudo ogenda zituuka otya amasannyalaze amazzi bino byonna byetaagisa. Naye kyetulowooza omuntu bw'ategeera ssente zange zigenda wano zigenda kukola kino kino abantu bajja kukkiriza bakole ki baveeyo. Titus Jemba, BBS Terefayina, Gambuuze.